Wabale nnyo munaffe Mohammed Wamala. Ebyo nga tubitadde ku bbali Ssaabaminisita wa Uganda Right Honorable OBULIMI N'OBULUNZI avudde n'akinoganyanga gavumenti ya kuno bwerumye n'ogwengula okulabanga eyambako bannayuganda okwongera omutindo kw'ebyo bye balima awamu n'ebyo bye balunda. Nawe kino basazeewo okutwala enteekateeka eno mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo nga bagenda basomesa bannayuganda ku ngeri gye basobola okusitula omutindo kw'ebyo bye balima. Basazeewo okutandikira mu disitulikiti y'e Mityana, Mubende awamu ne Kasanda. Gavumenti emaliridde okussa amaanyi mu kutumbula obulimi n'obulunzi mu ggwanga n'ekigendererwa eky'okufuna ennyo n'okugattako omutindo. Ssaabaminisita Nabbanja ategeezezza nti baakusomesa abalimi mu zi disitulikiti za Uganda ku nnima n'ennunda okw'omulembe. Ssaabaminisita Nabbanja agamba baakutandikira Mityana, Mubende ne Kasanda. Mubende eri ku bimu ku bitundu ebirimi ebirungi ebibezaawo eggwanga lino mu by'obulimi. Ekirala tujja kutuuka Uganda yonna naye twasazeewo okutandikirawa Mubende. Nabbanja agamba nti tebagenda kulekerera minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi okutumbula yokka nga bwe gubadde, bagasse ebitongole ebiwerako. Omulimi bw'alima nga tewali luguudo waayisa birime oba omusiraanyiza. Twakoze health camp abantu bagende babakebere, kubanga tosobola kwogera ku byabulimi ng'abantu balwadde. So nakyo twakikoze kati asobola okwanaganya ebitongole ebyo byonna ne bibeerako. Tosobola kwogera ku kugattako mutindo nga tolina kitongole ky'amasannyalaze. Bonna ngenda nabo maaso ku lutindo. E Mubende bakumalayo ennaku 2 nga basesera ku ttaka erifuuse erya Kirwanire. Minisitule y'ettaka tujja kuba nayo eyogere amateeka agakwata ku ttaka. Tugenda kumalayo ennaku 2 ng'abalimi tuli nabo kandanda. Ku babadde batidde nti banka y'ensi yonna ke yayimirizza okuwola Uganda ebyefuna byakugwa abagumizza. Ffe tugenda kukozesa enkola nga 3. Enkola esooka tukyayogera nabo. Ensonga ey'okubiri singa bigaana era tujja kubeerawo. Tugenda okulaba nga bwe twekolamu omulimu nga gavumenti era tutandise okwogera. Juzi twabadde mu cabinet tukyogerako okulaba we tusobola okunyiga wano na wali tube nga tutambula. Minisita Fred Bwino Kyakulaga omubeezi ow'ebyobulimi agamba baakuba n'abalimisa abatuusa ensigo ez'embala abatunda ebigimusa okuganyula omulimi kuba obutale weebuli. Bwe tuba tulimye ne tuyisussa mu ekyo kye twetaaga ekyo kiyiseemu tujja kitunda mu muliraano twongere okulaakulanya ebyenfuna by'eggwanga. Godfrey Kiwanda Suubi amyuka ssentebe wa NRM Buganda agamba nti bakikwanaganya n'ekya gavumenti okuyamba ku nfuna y'abantu. Enkola eno ya agricultural mobilization, education, value addition and service delivery campaign Prime Minister gy'atandise egenda kuyambako era n'abalimi baffe okuba nti bafuna ebintu ku bbeeyi ensaamusaamu. Ne Minisita omubeezi Harriet Ntabazi yeegasse ku basomesezza abakyala okwenyigira mu mirimu egiyingiza ssente. So I want to encourage women to go value addition, encourage women to go manufacturing. We can give you these incentives also that we are giving to other investors that are coming from outside the country. We can give you these incentives. We move our country to another level. Boogerezeganyizza n'abakyala abasoba mu 3 abalina emirimu gye baatandikawo beekulaakulanye abatalina kwenyooma. Have that competition within ourselves. If she's there, I will also be there. If she has done this, I will also do this. So we need to encourage them and motivate them to do innovations that can move us to another level. My message is persevere, have courage, have faith, believe in yourself, believe in your business. Where you have passion, you need to look for the opportunity. And as one of our speakers said, you need to also understand the business of your passions. Abasomeseddwa ku kukuuma emirimu gyabwe gye baatandikawo boogedde bati ku bukugu obubaweereddwa. Opportunities are there. Bw'ozinoonya opportunities ojazifuna, but the trick is to first start. Kubanga bw'oba tostartinze, you need to start small, formalize your business, because you cannot get these opportunities nga business is not formalized. It enabled us to
have the money to buy the equipment that helped us to launch our new product. We have also gained in terms of, I would call it streamlining our processes. Bya Chambadde Lawrence ne Ola Gabriel, Salt TV, Omunyo.